Nokumusibyo kabadeka kodyo njara muntagigire kuno omukulembeza ngo omulondo gwanga Robert Kyagulanyi Center sebo kitibwa kusaba tuleko ku video ngatonda simbula kwelekera banga lyogenda mbisira mu bitundu bya Hoima wepo ne bitundu bya Arua omukulembeza Robert Kyagulanyi Center mukweta ku video eno abakuwa katebe otuleka abakoneka chayi nja kwetanga ko akulira ebyo kwerinda byo omukuru Edi Sebufu oba Edi Mutwe nako kweta ku video eno omukuru akire onawo kwetaga ko nabalabona abali ku akuyo kwenda bya president na mwembeta ku video eno mubere kubanja info tujero bawo lwaliro mugendo kutambula buli kimungo mukitegedde njagala mumpitire kuno muntagingiro mukulembeza mu Robert Kyagulanyi Center oba mukyala we yaliko oba mutiye namu lyo kumpi nga muliko muntagingiro president ajja ku video eno njala muntagingire timu ye ey'obukuumi ekulya mukuru Edi Sebufu mukuru Edi Sebufu oba gotumanyinga Edi Mutwe ane mukuru akirewo mbetaga ku video eno mutuleko bulungi nnyo wepo n'abantu abadanje president beta gambere ku video eno then tuleke tandike bulungi nnyo nga nenna buji semufungize kubanga njala soka kuyisawo kabya kwerinda tuleke tugende maaso kale ndowooza kansoke episode kalankano kagenda kubeera kamu tuleke tugende maaso ne video ya lero. Alright, mwenna abagala okutambula ogendako e Canada mu ngeri yonna esoboka kasitoba nga otuuseyo mbanjulira omukisa guno ogwekwetanira the International Conference on Health and Social Work. The International Conference on Health and Social Work, theme health and social perspective, beta abantu benyini abali ebweru wa Canada nabo benyini abali mu ggwanga lya Canada. Okubuuza ku nsonga zino na biki ebiddirira ku conference no basemine negenda kubeera mu kibuga kye bayita Ontario Science City. Egenda kubeera mu hall oba mu exhibition center eri ku address Lusamvu Don Mills Road, North York on M3C 1T13. Ejja kubange sponsoring wa GEC the Global Events Canada. Oyagala kutukirira omuko directors aba company eno oba event eno ku simu ene ya WhatsApp eri +1 647 702 2922 oba ku simu gy'okubako obutereevu eri kasalaba 1 oba emu 437 288 9862. Conference eno basemine ne jatandika mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja ejatengagera ku z'omwezi 21 ekomekezwe nga naku z'omwezi 22 omwaka 2024. kale na eyetaaze okubanga oiwe okubuuza ebisingawo ojja kuba ku simu ezo ene conference oba seminar egenda okubeera mu ggwanga lya Canada omwezi ogujja. kale n'olw'ensonga eyo kati akalango kawedde tuleka tugende mu maaso ne video eyandese kansuubire nti omukulembeze nga mutaddeko kuno njala mwotagira abantu mbasaba bateekeko bulungi oba kuliko MOP yenna mumuteekeko ku video eno ajjagire bulungi nnyo tuleke tugende mu maaso bulungi nnyo. Ndowooza kantandike na bulungi nnyo okusookera ddala nga sinatandika njala sooka okutwala okubaza kwange kuno eri bakomrade bannange mwenna abakola omulimu gwegumu ku social media kuno nga oli ku Twitter nkulamusizaako mwebale kukola mulimu ogw'okutambuza information mwebale nnyo balire ddala ng'oli ku TikTok ng'okola omulimu gw'enkyukakyuka nawe nkulamusizaako omwana w'obuwala n'omwana w'obulenzi gwe ng'oli mu WhatsApp groups eyo gye muzoganyiza abantu nawe nkulamusizaako bali mulimu ogwo abasharinga abakomentinga njala okubaza mwenna abakyakola live ku wenyi bw'ekitabo ku Facebook mwenna mu ngeri yonna esoboka amanya ngamenya buli lunaku mwe bali nnyo balire ddala obutazikiza kubanga bali bumanyi tusobola okuzikiza mbebaziza nnyo bali kukola mulimu ogwo. Bwenvaawo njala okubaza mwenna abakwata video ne mugidownloadinga ne mutandika ogitema bufi ne mugipostinga ku buli social media yonna oba mugitadde ku Facebook oba mugitadde ku TikTok oba mugige mu WhatsApp groups. Omanyi bwe tuba tuli mu struggle okukyusa ensi buli muntu abeerako n'omulimu gwasobola. Waliwo abasharinga, waliwo abakomentinga, waliwo abapostinga, waliwo abatambuza information. Kati namwe basala videos ne muzipostinga ku social media platforms zammwe namwe tubaagala nnyo. Gwoba ky'osobola sala video eyo ogiteeke ku platform yo gw'osirike gisale sala obutundu ogiteekeyo osirike nga gwe mulimu gw'osobola fe aboogera abawa information naffe tugiwe ensi ejja kutya engeri gye tutambuzaamu kubanga buli muntu olina okubanga olina kyokola okutambuza struggle n'okuyimirizaawo buli kintu ekisoboka. Kale mwenna mbeebaza buli atakola omulimu ogwo abasala mu video zino abazi recordinga ku simu ng'okutta essimu n'okozesa screen recording no recordinga buli kapaati kenjogedde n'oka recordinga n'oka postinga n'oka posting oba n'oka sharinga nawe nkobaza okubanga okola omulimu ogwo mwe bali kukola omulimu ogwo temuzikiza. Kati njala kusooka kuyisaawo ekiggula lujji n'akalowoozo ka leero.
njagala omuzira kisa yenna okole kye tuyita screen recording oba osale video eno mu kigula lujji kyaleero n'akalowoozo ka leero then tulyoke tufubutuke ne video eno gye tunaakoma mu n'amanyaayo mujja kunsiima omanyi baga nti akutwala ekiro musiima bukedde njagala mu recording akalowoozo ka leero n'ekigula lujji kyaleero ebisigale tufubutuke video eno munaagitemaatema gye munaazibira kale ndoza njala tandika bulungi olwokuba nti saagala balwesa tugende mu maaso bulungi yo naye ndowooza kansooke ndowooza kale katandike n'akalowoozo ka leero akalowoozo ka leero nno wano wensabira omukulembeze nga omulonde muzzukulu wa Nambi Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira Gajuule Emugulu Musingo nkulamusizaako sebo kansubire nti oli bulungi njala twala mukisa guno okuwa akalowoozo ka leero nga kako n'abantu b'otambula nabo ogenda okwetoola eggwanga okutalaaga okuzuukusa bannayuganda okuva mu tulo okukima obuwagizi bwabwe n'okweddiza ensi yaabwe mu ngeri yonna esoboka akalowoozo ka leero kano njala mukasharinge njagala mukarekodinge kagenda kuva mu lugero olugamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde kiki ekitambuza ensanafu ng'egaludde kubanga ebeesuubira obulabe bwonna okubanga bwegituukako essaawa eyonna kubanga tetwetaaga olwatta ssebo nalumanya bakubuuzi nti munne gwe wakolawo ki nti akye nakola nasirika tetwagala kusirika newankubadde tufunamu okusoomoozebwa olw'abantu abamu bakirumira bbiri abeefuula nti bali mu struggle kumbi nabo balina bye banoonya mu byabo faale tekyabafaako batuba tuna ekyamulinga salambu ali ansenge kati olwaleero mu kalowoozo kaliyo ngenda kaweereza omukulembeze wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kagenda kuba ka byakwerinda kubanga mmanyi mugenda sabamu Asibude ekiro amugenda simbula ku makya naye njagala kusooka kuyisa obubaka buno kubanga njagala bano abasajja tubaswazi omuli Museveni, Janet Muhoozi, Kahanga, Iso Semwai, Poliisi ne SFC kansubire nti kuno ku video kwemuli okwerinda si buti buli munnayuganda yenna wooli nga ntandika akalowoozo ka leero njala sooka kutwala obuvunaanyizibwa buno onsabe busabe sigenda kulagira nsaba busabe bw'omanyi ng'oli munnayuganda ng'oyagala enkyukakyuka ngenda kukusaba naddala ng'oli mukulembeze ng'oli wa nkyukakyuka oli wa national platform oli wa people power kozesa ekibanja kyo kyonna ku mutimbagano wekiri okwate ekifaananyi ky'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okiteeke ku mutimbagano gwo oteekeko obubaka buno tugudde mu lukwe nti Yoseri ne famire ye nga bakozesa ebitongole by'okwerinda baagala kutta omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kikkakata gwe alina TikTok account alina Facebook alina Twitter n'abalala basala video ba MOP mwenna aba national platform mwina Twitter account mwina Facebook mwina TikTok account njagala mutandika okwawula abafere mu bantu abaddala obaka buno ngenda bubasaba siragira bulagizi bw'omanyi nti oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze agenda okyusa eggwanga kunoonya ekifaananyi kye kyonna wookijja okiteeke ku mutimbagano gwo oteekeyo obaka buno wammanga tugudde mu lukwe nti Yoseri tibahabula lutabaisira omutano wa kale ekyensire temuzizide esanga bisibiyo Museveni ne famire ye balina olukwe olw'okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu zino ennaku ezoolekedde olunaku lw'enkya ng'agenda hoyima wepo ne mwaluwa gy'agenda okufundikira kalenda esooka oteekeyo message eyo mbasaamu ndaba MOP abaagala enkyukakyuka munoonye ekifaananyi kya president mukiteeke ku mitimbagano gyammwe muteekeko obubaka tugudde mu lukwe nti Museveni ne famire n'ebitongole by'okwerinda baagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu tuwa gy'agendako mu bitundu by'ehoyima ne mu Arua era nga ebisinga obulungi kambi bawe mu kalowoozo ka leero tuke tugende mu maaso omuntu yenna nga mukulembeze wa national platform bw'atakola post eno ku platform ye yonna manya nti bamu ku nkwezenge ezaagala okutta oba Robert Kyagulanyi Ssentamu afe kale tugenze mu maaso sebo omukulembeze wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi mu kalowoozo ka leero kano nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde ntumiddwa butereevu eri ezimu ku mpuuna balungu zange nkutegeeze nti munnange okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde bantumye nkutegeeze nti embulire tefa yonna nti munnange newankubadde nti empewo z'abajjajjaabo zikutambulirako ate nga neddunda namugereka Katonda naye waali nera tugamba nti balembera nga n'embiro kwotadde sebo mukulembeze ngenda kukusaba nti waliwo enteekateeka enneekusifu
nti omukulu Yoseri ne family ye enaku zino badde batuula nga bateesa buti bagenda okumaliriza era nga ne wiiki ewedde najja wano n'enjogera ebigambo nga mbategeeza nti omukulu gwe bayita Kahanga Muhanga ne family ye eyakulwa Museveni bateekateeka buti bagenda okujjawo nga bateekateeka okuseetinga akabenje akategeke bw'onooba ng'oyolekera Hoima oba mu Arua nga bagenda kukozesa emmotoka ez'abantu ba bulijjo nga ziri mu bika bya loole. So nno ngenda kukosa omukulembeze wange omukulembeze mu mulonde sebo mwegendereze envuga gye muvuga naddala mu Makoona oba mu junction wonna nti omuntu asobola okuva eri n'ayingira mu convoy nga atagetinze gwe kennyini emmotoka yo nasobola okuba nga asaanyaawo abamu ku bo naye nga akabenje akasinga obungi bakategekedde ggwe ng'era obubenje buno babutegese wonooba ng'oyolekedde Hoima ne bw'oba ng'ova Hoima ng'oyolekedde mu Arua. So njagadde nkutegeeze bansabye nkutegeeze nti tegeeza omukulembeze omulonde tukyamwagala n'okusinga bw'alowooza nti era tumutegeeze nti bwe twogerera essaawa zino ekitongole ekya Internal Security Organization ne SFC already basindise dda kye tuyita advanced team ez'abambega n'abatujju abagenda okuba nga batega boom ku bitundu ebimu waanaaba nti zisobole okuba nga zitta abantu sinakindi naye zimuttiremu naye ng'ekikulu kya byonna bantegeeza nkutegeeze nti accident enteeketeeke zo zamazidde okukolebwa era bw'onooba nga ogenda mu bitundu ebyo bakusabye nti munnange okwerinda sibuti tebamanyi nti emmotoka y'amafuta tebamanyi mafuta motoka sente tebamanyi mafuta bungi ki emmotoka eri geenywa eya amadikka baŋŋambye nkusabe nti muganda wange emmotoka eno enjolo yaffe ey'olutabaalo zino ennaku zino trip ebbiri zesigaddeyo eya Arua n'eya Hoima emmotoka eyo giwummuze okozese emmotoka ya amadikka gy'oba otambuliramu okwerinda sibuti eno emmotoka eyaffe luba luseewa enjeru sooka ogyerekereze otambulye mu amadikka ogende mu lugendo bulungi nnyo olyokodde naye nga enteekateeka eri nti bakutegekedde obubenje obutegeke nga bagenda kukozesa emmotoka ez'obwannannyini ez'ekika kya loole nga bakutege obubenje buno kubanga tomanya mu trailer eno mulimu abantu betumanyi nti tebalina ffene ng'ate beba informant ababuulira abantu bano tutuuse wano tuli ku speed bweti kati musobola okukola ekintu kino kyolekedde mu katambi ke nazannya olunaku lwokusatu mu mwadde omukulu eyabadde alina pisto ng'era ali kumpi nnyo meters nga 30 yabadde ng'asobola okutuusaako obulabe era njagala okubaza nnyo abaana ababadde okumpi ab'eyokwenda basobodde okuba nti beexposing omuntu ono okuba nti ensi yamutegedde nti yabadde ayagala kusaanyawo pulezidenti. Kale n'omukulembeze jjala kutegeeza nti ekibinja kye nayogerako ekya Muhoozi Kanyerugaba eky'abasajja abatujju baatendeka baafuluma nga bayina ebibaluka n'emmundu kye kimu ku kibinja kwabo omusajja gwe mwalabyeko yabadde akutte ka basitoola ng'ayagala kakusongamu okukuba masasi kye kimu kwabo abali mu lukwe olwo. So omukulembeze njala kutegeeza abasajja n'abakazi abakwagala bakugambye nti emmotoka ey'enzirugavu gy'oba otambuliramu ku ttuwa zino ebbiri ezisigadde eno luba luseewa enjeru gyerekereze naye nga envuga n'entambula yonna mwegendereze mu Makoona Wepo ne mu junction ezisinga obungi kubanga abantu bonna betutambula nabo tetumanyi nti emitima gyabwe gye gimu oba giri kuffe oba tegiri kuffe kubanga tukimanyi nti abali b'enku bangi kubanga ne Yesu Kristo baamulyamu olukwe. Kale bansabye nkutegeeze nti tambulya mu amadikaayo naye abavuga n'abakwerekera babeere begendereza nnyo mu nvuga n'okwekennenya Amakoona kubanga kitegeezeddwako nti already ISO ne SFC basindise dda kye tuyita advanced team ez'abatujju basobole okuba nga bakulondola wonna wonooba. Era mu kufundikira bansabye kutegeeze nti singa abakulembeze abamu b'otambula nabo babadde serious nnyo bandibadde babuuza dda parliament gye bakiika nti abaaye tuwulira envuuvuumo ku social media n'okubuulira mu gavumenti nga babyogera nti waliwo abatujja baagala okutuusaako obulabe naye tebayo wadde mmemba parliament ow'ekitundu asobole okuyimirira busimbaalaala n'ayimirira mu parliament n'agibuuza baani abalina enteekateeka eyagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teri wadde mmemba parliament kabere kansala yali akisinyizaako ku mukutu gwe wadde ku parliament ku ssetteeserezo ayogere nti owaaye tuwulira oluvuuvuumo ne mu mawulire Wepo ne mu byokwerinda nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu tetugenda mukkiriza kutambula kubanga obulabe bungi obumulekedde. Kino nja kikutegeeza omukulembeze nkutegeeze nti okwerinda si buti nsuubira nti kuzimu ku ngende zaade zisembayo ku ssaawa esembayo ng'ofuluma makaago poliisi kennyini yakuwerekereza ekiwandiiko ekikulabula obutafuluma mu kubanga tebalina security yo naye ekyo mu nnimi zaffe ez'ebyokwerinda
kye tuyita emboozi entegeke nga bo singa abawo ekikutuukako babajjeemu nti baba bakutegeezezza. Wano wembuuliriza poliisi nabyo bokwerinda. Otandika otya okuweereza omuntu ekiwandiiko ekimulabula nti tafulumewuwe kubanga gy'alaga tebalina bukuumi bugenda mukuuma ng'ate okimuweereza ku ssaawa ng'ebula eddakiika 10 afuluma agende. Bwekitegeeza mmwe kennyini mwadde mumanyi obulabe mwadde butese mu kkubo nti bw'abanga bumutuuseeko ekyo kye mujja okukozesa mu public oba mu kooti okulaga nti omuntu ono mwamulabula naye nga mwamulabulisa ku ki era ani yabawa information. Kale omukulembeze wange njagadde okutegeeza ekigambo ekyo ng'obudde bukyali otegere bulungi nnyo olw'ensonga nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. Kekabadde akalowoozo kaalyo katugenze ku Kigula Lujji. Ekigula Lujji kya leero kigenda kubeera kikaawufubukko. Engeri gye tuli mu program ebimuli Mbulange Mmengo njagala mumpulirize bulungi nnyo. Njala tubeere basajja n'abakazi abali kyalinamu empeka emera. Nsooke mbazeeyo kemabega. Ebyafaayo bingi nnyo ebiri ku ggwanga Uganda. Nenjala sooka bajjukiza nti Uganda ensi eyeetongodde eri ku ssemazinga Africa erina obwakabaka obw'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo ebisangibwa mu ggwanga Uganda. Buli kitundu kirina ebizibu byakyo naye ebitundu ebisinga tebiina boogera nsonga za bitundu ebyo. Kati mu Kigula Lujji kya leero njagala obategereza buli omuggula amatu owulirize bulungi. Era mu Kigula Lujji kya leero ennaku z'omwezi 10 mwezi ogw'omwenda mwaka 2023 ngenda kijja mu lugero olugamba nti obutamanya tebukuggisaako musango. Obutamanya tebukuggisaako musango mu Kigula Lujji kya leero. Bangi mbalaba ku social media kuno bassebo ne bannyabo nga mbategeeza nti obutamanya tebukuggisaako musango. Lwaki tebukuggisaako musango? Gwe munnange oddeeyo n'otandika okwogera ebijijinike naye nga tomanyi lwaki obyogera. Tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni akozesa nnyo emikutu mingi nnyo n'emitendera mingi nnyo okusiriwaza n'okubuguyaza abantu okubalowooza nti yasinga okutegera mu Uganda. Ndabye abantu bangi nnyo olw'okuba nti bafunye akateego nga muzzukulu wa Buganda alambula Uganda yonna okugyetola ate bwe kyatuuse ku butaka bwabwe Luweero munnange ne kibula asala. Ebigambo bye yayogedde ng'ali mu lukuŋŋaana ng'ayogera ne bazzukulu banne mu bitundu by'e Luweero byayigudde bangi amatama era tebyabalese kye kimu. Era nno abalina endowooza ennafu ebabazisa obugina bw'envunza nkiddamu. Ebigambo muzzukulu wa Buganda byayogedde ng'abyogera eri bazzukulu banne ng'asinzidde mutimu ku ttaka lya bajjajjaabwe gye baalwanira mu bitundu by'e Luweero. Yayogedde ebigambo ne biyigula ettama abamu ku bawumbatuutu abasajja n'abakazi abalowooza olw'okutaano ate akawungeezi nga luggwako tuyingire olw'omukaaga. Olw'okuba nti amagezi balina matono baasigaza gabala bugina munnange batandise okwogera ebigambo bino nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogedde byali bya busosoze. Naye njala kugamba munnange obuteebuuza butambuza amazzi ekiro ate okutegeera si tteeka. Okutegeera si tteeka kubanga singa ffenna twali tutegeera singa teri ayamba munne. Kale njala kutegeeza buli kitundu kirina omuntu asobola okyogerera ebizibu byakyo. Ebizibu Robert Kyagulanyi byayogedde nga bya Buganda kubanga abyogedde abimanyi. Olw'okuba nti mwawulidde nga message yabadde enkambumukko ng'ate teri muntu mulala yenna asobola gyogera mwabamu mwasobodde okuba nti mwaggadde amatu ne musobola okuba nga mukyusa ebigambo bino. Kati muno obubaka njala bugende eri enkweze ng'ezeefula tezimanyi ng'ate tezimanye. Tugenze bwe tuti munnange buli kitundu kya Uganda kirina ebizibu byakyo. Ate kyandibadde kirungi nnyo buli kitundu ne kibaako n'omuntu akyogerera ensonga zaakyo. Gw'olowooza lwaki abawumbatuutu abatoletoole abalina endowooza ebabazisa obugina bwe bawulidde obubaka bwa Kyagulanyi ng'ayogera eri bazzukulu banne aba Buganda bakijjeemu nti okwo kusosola mawanga. Tolabanga endowooza ya munguuba nnyo munnange. Kati njala bategeeza nga bwe luli lwala mu nnyindo nti buli muntu li mu kakatako oddwekuula. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatalaze eggwanga lyonna buli kitundu kya ggwanga yakiwadde obubaka bwakyo naye bwe yatuuse okwabo okubutako kwabo bwe yayogedde ensonga zino munnange abalina endowooza ennafu bajjeemu nti asosola mu mawanga. Wembuuliza mwadde mwagala ayogera ensonga ki ng'ali mu Buganda? Era lwaki kibaloosa nti omuntu bw'ayogera Oluganda n'ayogerera mu Buganda abeera musosoze? Kyensooka obbabuuza. Kale nno munnange njala bategeeza abawuufu b'endowooza
nti munnange oba tomanyi sirika kubanga asirise teyejjusa gwe gyokoma okwasambirira ng'akagiga kakalu ku mudaala akanyoka k'enswera munnange ensi eba ekutenda nti munnange oli mwasamu naye ngene bikwasamiza tosobola bitegeera olula tokayirirwanga by'otalidde kubanga ensonga zeeyogedde munnange zirabika ng'owejjanga abika olw'ensonga nti ebigo byeyogedde birabikako era buli yebigambye teri yemulugunyiza okuggyako mmwe abalina endowooza enfu Kyagulanyi okwogera ku nsonga z'abazzukulu ba Buganda okwogera ku nsonga za Buganda tikimenya tteeka era tekina bwe kimenya ggumba kubanga tujja kijjukira nti buli kitundu ekya Buganda kirina ebizibu byakyo buli kitundu kyonna ekya Uganda kirina ebizibu byakyo naye ani ayogerera ebitundu ebyo kati mujja kufuna buli muntu asobola okwogera ekitundu ekyo naye mbajjukiza nti buli muntu alina ebizibu bye ate buli munnayuganda alina ebizibu bye gwe bwoddira Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ebizibu bya Buganda nga byogerera mu Buganda gwe ne Buganda nti asosola munnange genda weebuuze ku bajjajjaabo gye bakoza nzo kubanga weetaaga endaga luse bakunoonyerezeeko entegeera y'ova mu famire eyo ebigo byayogedde byadde bigumu nnyo ng'abantu abasinga obungi bali tebaagala biwulira nga mulimu neyo seeri ninga ebyadde ebituufu by'okwogera kati mu bigambo bye yayogedde yabategeezezza nti ekimala kimala bajjajjaffe baalita Museveni nga talina kyalina era kyekiseera abazzukulu abaasigala bazzeeyo Museveni Buganda esobole okufuna ki emirembe tajja kukkiriza Sserwajja okwota okusinga bajjajjaffe ntannama batandika otumanyira ku bajjajjaffe ettaka lye baalekawo okulwana entalo zino bo nga beefudde abatagambwako ebigambo bino byeyogedde munnange byatinkudde abantu abalina endowooza entono ne balowooza munnange asusula mu mawanga si kususula mu mawanga bwe tuba tuyimiridde busimbaalaala ng'omuti gw'essimu buli ggwanga lyogera wa gye lisibuka si we kiri omutumba waavu n'oyo alina endowooza ensiiwuufu omubuuzanga ng'ayogera ebigambo ebyo munnange gw'osibuka ludda wa era ovaawo ensibuko yo bw'atakuddamu wa gy'asibuka kiba kitegeeza nti y'omu ku nkwezenge ezajja okuwamba ensi nga tezirina nsibuko abo nno betuyita bakitengejja ku mazzi kubanga tebalina mirandira ne bw'ojja okukwatako bukwasi ng'oteeka ebbali gwe kyalumye ng'awulira nti Ekyagulanyi bwaka bwe yawadde ng'ali eruwere bwamulumye tobuuza gy'ava beebo abawuufu b'endowooza bwe bubaka obutuufu bwe yabawadde so nno mu Kigula Lujji kya leero njala bategeeza nti gwe awulira ng'ebigo byayogedde nga byafuuse bya busosoze gwe musosoze asookera ddala kubanga simanyi lwaki omuntu omuyisiraamu ate bw'ayita gye basalira muzzukulu wa Dawudi n'atandika okuyombera ng'akimanyi bulungi nnyo nti yebasalira muzzukulu wa Dawudi ne kimuyombesa kitegeeza nti yaba aliko ekizibu kyekibadde Ekigula Lujji kya leero vidiyo entuufu etandise tutandise tutya anti tuli mu program ey'Uli Blind Mengo katutandike bwe tuti kansubira nti Wassanja Kalulu Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja otuuse munnange ennaku z'omubbizi ba40 era zimala ne zikendera ne zituuka we zirina okulaga ennaku zino oli mu kwetega amawulire ekitabangako ku Katikkiro yenna yali abadde mu Bwakabaka bwa Buganda oyogera okinnambuka amagulu gasudde wenna otulaga nga bwe wakula naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti eno ensi wagisanga etambula togenda girekawo enteekateeka ye ey'okutambula nagitegeddeko era njala kusaba okuloopera bannabuganda mwenna ne Ssaabasajja Kabaka nkulume kutu nkutegeeza ensonga zino wammanga omukulu ono yajja asoobanga ekkovu essiba akabugo okuyingira Buganda kati n'atulaga nti n'essonko yali ejjako atulagira ddala obwerere bwe Wetwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka nnamutayiika Wassanja Kalulu Charles Peter Mayiga gy'atandise okukola okutandika okukuŋŋaanya amajeege agagenda omulwanira entalo mu by'obufuzi ng'abizannya era muno mwe yasookedde okuyita amajeege gonna ag'ensowole ez'abavubuka bonna bankoba za mbogo ng'era bagenda kutuula ku kisubi ku ssomero lya kisubi okutandika okukola enteekateeka ey'okuba nti balwana entalo ze nga singa wabaawo ekiba kituusewo essaawa yonna era njala tegeeza mwenna bwe bayita abeeyita bankoba za mbogo mwenna abaawumula n'abaavaawo nammwe mwenna abeefudde nti muli bakitalo nti babakozesa entalo ze mutajja kusobola kubanga Buganda ekyalina entalo nnyingi ez'okumanya omukulu ono mu kwebuzaabuza nga Afukana batalira mukwatira nsawo
Wetwongerere saazi nabagenti ayina enteekateeka egenda okulambula eggulu mambuka ga Uganda. Eno jajjo sinkana muli wenkwe munne gwe tuyita Nobert Mawobe oba Nobert Mawu ng'akozesa era ayita mu kibiina kya Nkobazambogo. Kino kijja kuba ennaku z'omwezi 13 paka n'okumwezi 15 omwezi ogw'ekumi nga n'okugenda omutwalo gumu era ng'agenda kuba ayita mu kibiina kye kimu okubanga atandika okugenda okukola tuwa ye gye nabagambako kebabega eno tuwa yennyini omwami ono gy'aliko. Era njala bategeeza nti omwami ono ebintu bingi nnyo olw'ensonga nti mu kwebuzaabuza tali yamukwatira nsawo. Njala tugende empola. Nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannavo bategeeza nti mu by'obufuzi ne mu nteekateeka ennambulukufu mu Buganda bw'oba teweegendereza nnyo era nga tewalya mutwe gwakasulubbana ebigambo bye twogera oyinza obutabitegeera naye ojja bbirabako nga mmaze okutuuka. Kati omuzannyo guno guvudde kwanjula gutandise oba kavudde kanku kwanjula katandise. Kale njala tegeeza n'okusaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka bajjajjaffe abakulu b'ebika munnange abatindiga eggendo okulaba Yoseriti bahabula otabasula mutano wa Karekyesere temuzidde ensanga bisibe nannyini kabuyonjo etambula nga bagenda amusabe ensimbi oba obuuma basobole okufuna wa webegeka oluba gy'obeera nti obutaka bwe babawa bwe baba tebasobola kwekawo oluba. Njagadde obbabikira nga obudde bukyali mwenna abataka bajjajjaffe abaagenda omwali ensowole n'abo abatini nnyo abaali ab'ensonga nti mwina kye mutamanyi babazanya buteba yeruwa. Wetwogerera essaawa zino kambabikire mmwe bajjajjaffe abatamanyi nti omutamanya ŋŋamba oba omuzze obuzze tasobola kwagala gwe kaasanga oba kaawo kadda. Ensonga lwaki mukozesebwa okutuuka kwenessa okuba nti muweebuulwa kubanga omululu muyina mungi nnyo ne mutamanya nti ate omululu waliwo abaagubasookamu era gwabalemesa okuwangala ku nsi nabo ne bafa. Buteba Museveni gye bazanya yeruwa yiino mwenna bajjajjaffe abebika abagenda okusinkana Yoseri mwali 17 mu nnamba n'abalala mugezaako nnyo okuteeka mu lukuŋŋaana luno. Njala bategeeza nti okalyadda kaddadda envunyo ogirira mu katiko nayo neekulinda mu ssanduuke neekubwebwena. Njala tegeeza Obuganda nti essaawa yonna gye bujjako katono mwalitandika okuwulira ng'embuga eza Buganda oba ez'abajjajjaffe abataka abebika abakulu gye basibuka oba gye balina okutuula mujja kuwulira ng'etandise okubeerayo emiroboli ku ttaka eryo nga waliyo abalikaanira nga bazze n'ebyapa ebituufu nga bagenda okulutwala ettaka eryo. Kiki ekigenda okuva mu ekyo? Enteekateeka yiino Yoseri alinga sitaani akuweesa omukono ogwa kkono bw'amala n'akuggisaako ogwa ddyo. Kale mmwe abataka bagenda okusinkana Yoseri munnaye temwamanya nti omusajja yabazanya oba yabateba atya. Wetwogerera essaawa zino bwe mwavaayo ne batuuza miitingi yaabwe nga bo abalina mission enneekusifu ne bagamba oke bano abataka ba Buganda oba batuufu oba si batuufu kirabika baagala nnyo okukavula amagi okusinga ate omuwula gwe basobola okwerunda ne muvamu amagi mangi. Kale naffe katubawe eggi lino basobole oddirya ate ffe tugende n'omunyonyi ogubiika amagi gano. Bwe mwavaayo muti ng'amaze okubagulira kempita akawugiro k'ettaka mu bwenyi bwa Bulange Mmengo ne musagambiza nga bakimezezza okw'omusana temwamanya pulaani ya Museveni gy'ali alina yeruwa. Oluvannyuma Yoseri yayita abantu bano wammanga Nabbosa Ssebuggwaawo minisita wa tekinologi n'ayita minisita ow'ettaka Munyalwanda munne Sam Mayanja n'ayita Munyalwanda munne Judith Nabakooba n'ayita Munyalwanda munne Karekyezi Kayihura ye kennyini Yoseri mu miitingi eno yagirimu wepo n'omusajja Kiriwa Kiwanuka muzzukulu wa Jjolejjo Kiwanuka ne batuula mu miitingi bateese butya bwe bagenda okufunamu mu kintu kino kye baakola kyekiriwa. Wetwogerera essaawa zino mwena bajjajjaffe abaagenda ne mukima oba ne mugenda temwagenda kuyigga nze ngamba mwayigga bubi kubanga mwawaayo kinene nnyo. Obutaka bwammwe bwonna buli yagendayo babufulumizzaako dda ekyapa wadde oba wasigaddewo ekazi mmeka kebeere fuuti 10 ku 10 ebyapa bino byafulumye dda era nga mujja kuba muli awo nga batamanya ŋŋamba bazze nga batwala embuga zammwe
ngate mujja kudduka zambwa mudde wayo sene mutandiko mukabira nti owaaye tubadde twakava eno ate ettaka lyaffe ku butaka gye tuva buli mutaka yenna ettaka kuliko abatamanya ngamba abalitwala mu kudduka kipayopayo nga n'emiteganswera mugisibidde mu kiwato Yoseri ajja bategeeza ekigambo kimu nti ate mufaayo be bantu benina mu state bamafiya nange mbatya naye abaffe nabagulira ettaka ku Bulange Mmengo liri mu lyesonyiwe kubanga nange abazzo ditwala sibategeera wabula mugende mukolebe naye mulina okukola ku kawugiro k'ettaka ke nabagulira ak'obutundutundu bwa eka bubiri n'obutaka obugwamu liri mu lyesonyiwe kubanga nange abo mbatya ndoza muwulidde bulungi nnyo kekakodyo akaliwo akapya kale mwenna abataka abagenda muyogeyoge munnange temwategeera nti muzanya ne Sserwajja okoota eyabakubye buteba ate nenywa mujja kiwudda nja kuba ndi wano nga mutandise okuwudda nti ekika kye ku butaka gw'ekika kyagiri nti ye ettaka ddyo otamanya nga babazira ebyapa ddyo baalitutte olw'ensonga nti bano bennyini bensomye bebakafulu mu kukyusa n'okubba ettaka lyonna we baba balisanze okwetoola eggwanga Uganda kale bajjajjaffe abeka abataka mbatumiddeko nnyo ekyo tuyita okulya eggi ne weesubya omunyonyi kale nno mujja kifuwa nga mukizza munda ng'ate obudde bubagenzeeko ndowooza mumpulidde bulungi nnyo oyo gwe bayita omunyalanda wa Kabano supa tali kwagalako ne bw'oli bw'okoze otya mukitegedde bulungi nnyo kati naawe nvuddewo njala tugende ku vidiyo endala abataka bangi batuuzizaako bazzukulu bwabwe ne bongera ebigambo bikikinike ne balaga nti bo tebaakola kibi nnyo ogenda okusaka naye osaka waani mu buwangwa nabagamba owaffe obwa Buganda nti omutaka tasaka basakira musakire ate omutaka asaka wa mutaka munne nabagamba nti Yoseri talifuuka mutaka wa Buganda ate taliba kubanga Sserwajja okoota ne tugenza okola ebigemwogera nga basajja bakulu mwenna mukulembeza nnyo ekigambo kye bayita ensimbi ensimbi zigenda basula ewabi kubanga ensimbi tekoma ensimbi nnamba ezibali bw'alina n'atalina azirowoozaako obungi bw'anaafuna oba obutono bw'anaaba afunye kati gwe bw'olowooza nti gwe ensimbi wagenza okusaka ne bakuwa ensimbi njala bazanyiro ka video kano kamu kokka tuyoke tusinzire ku video yale muleke muwulira abataka kye boogera wulira ono mu ku bataka abamu bagisanyukira abalala ne banyiikaaza njagala okwogera n'eddoboozi eddene nti abataka tebayambala kkala ya ye era abataka tebeetaba mu byabufuzi ekyo njagala abaweewo mubeere nga mukimanyi naye mu mbeera ey'ensi nga bw'etambula abataka abali mu myaka gyenjimu n'abasingawo katono bwe bajja mu lukiiko balabawo okusoomoozebwa ebimu bya munda nyosobola kubyogera kubanga muli basukulu naye okusoomoozebwa kwe twasanga ng'ate tulaba nga osiwe nalina okubeera mbeera ey'ensi nga bw'etambula era butonotono olukiiko olw'abataka ndowooza lwe lubuku otayinza kugamba nti abataka awo bobasanga tebulinaawo naye nga te kanisa eyita okutandika wano bwe mukusanga nga z'abalokole naku ssatu nga bazimbyewo ekizimbe olwakola ki bobasanga mu mbeera eyo twalowooza twetaaga tufune ekifo tusobola okuteeka embeera ey'enkulaakulana bajjajja babeere nga temukyabawa kooti mukadde okulaba nga kiruma nnyo okubanga omutaka kijju kuga jjajja ninayo ebikooti byange ebyakusiiwuuka twalaba nga twetaaga ekifo wetusobola okubeera nga tukolera enkulaakulana entonotono endala tuzikole mu bika byaffe ne tubeerewo n'enkulaakulana ezitugatta twalowooza mu kusonda ensimbi nga tukozesa mu abazukulu ab'empeewo n'ab'eŋŋonge n'abamuzi mu mbeera eyo
twafuna ekifo Mukama n'atusaasira nga kiri kumpi ne Bulangaawo kyayiika 2 n'ekitundu naye obuzibu twakisanga nga kiri ku ssente nnyingi kya obukadde bwa $2 n'ekitundu naye twateebereza bwe tulisondera obuwumbi 9 n'obukadde 7 nga tubujjamu nga kizibu twalowooza kugwa amakubo kimwe tuyinza okujja ssente nga twebuuza naye ne wabaayo omukulu omwe yatugamba nti waliyo omugaggazi agambye omutaka kijje ow'empewo y'omu ku abo abaagenda nti bwe twagenda kukima nsimbi tetwayambala mijoozi gya kyenvu era tetuli mu byabufuzi naye twafuna ettaka eryo ng'ettaka lyetaagisa obukadde $2 ne wabaawo omuntu abagamba nti omugagga mukola ki omugagga mulina kati jjajja kijje ne banno njala kubuuza ekibuuzo kimu omugagga mulina mwawaayo ki mu kukyusaganya emikono mwawaayo kyobba obukadde $2 abazzukulu b'emyaka gino nno munne tubuuza ebibuuzo bajjajja ate sina kindi abazzukulu abamu singa banaavayo gye bali nga bategedde ensonga zino bajjajja bajja batwala nga nina bugisi mufumbize jjajja kijje ow'empewo ne bakulu bannammwe abakulu b'ebika twagala babuuza omugagga gwe mwagenda okuggyako obukadde $2 mwamuwa musingo ki keberetto ya mu Kampala wakati ogenda okwetaawuluza osasulayo ekinusu eky'olukumi oba siringisa 2,000 ku bintu bibiri kati mmwe bajjajjaffe baagenda Museveni mwamuwa ki in return oba in exchange oba obukadde $2 nga ne oba ogenzeko ola mitwalo 10 bakusaba endagamuntu bw'oba ogenzeko ola kakadde bagamba leeta property yo ng'otadde konti ntunze mwe $2 billion ze mwafuna mwawaayo ki in exchange mu kukyusakyusa mwawaayo ki golooza Museveni musiru nnyo okukwata obuwumbi 9 n'obusente obugwamu azikwata aziwemmwe nga temwena kyemugenda kufuna talina kyagenda kufunamu kyekiri kyensooso bagamba nti babazannya buteba babeesa bakubye buteba mugenda kulya nga amataka gonna kubijja ku nsibuko z'ebika byammwe gye mwagenda lyonna ettaka kuliko abalikira eyiminga mwali eggi ne mwesubya omunyonyi mukawaayira mba mukawakati lwakalala babalwanyisa entalo okulwanyisa Ssaabasajja Kabaka kubanga era mulina kikola kino nkirayirira buli jjajjaffe omutaka w'ekika yagende wa Museveni olina olutalo lw'okulwana ng'olumba Buganda obanga olumba Ssaabasajja Kabaka mugenda fira amataka g'ebika byammwe mulina okulwana olutalo lwa Museveni nga mulwanyisa Ssaabasajja Kabaka nga mulwanyisa n'Obuganda amanya gayinza Lumbuye kana katambi bajja kajjayo nga byenjogedde bituuseewo Museveni CUN si International Monetary Fund atina ye ne UN ebera n'okwakuza lwaki ekuwa ssente International Monetary Fund eyina okwakuza lwaki ekuwa ssente era kubeerako gundi kubeerako percentage oba interest gy'olina okuzza World Bank kuwa ssente ebeerako ne interest gy'olina okuzza kati bajjajjaffe abataka b'ebika mwawaayo musingo ki temwamanya mbaganjira ettaka ly'ebika gye mwenna bagenda ettaka ligenda kuba n'ebyapa byafulumye emiritaani buli obuwumbi omwenda naye bagenda bakozesa okuvanga gy'okukola statement ezirumba Ssaabasajja Kabaka sina kindi okubatuuza mu nkuŋŋaana ezikimpatiira mutandika okulumba Ssaabasajja Kabaka n'okutandika okulogootana ng'eyalogeddwa musanji we nti Ssaabasajja Kabaka twagala mujja mu bwesige ekyo mukyogeranga muli Nairobi oba Dar es Salaam nga mukutte passport ze nga mulinamu ne visa
Enchiddamu ndi muzzukulu w'amazige muyenje mbusiro bajjajjaffe Museveni ensobi gyagenda bakozesa nti mujja Musabasajja Kabaka obwesige oba mu mulumba mukyogera mulina passport zammwe ate nga muli Nairobi oba muli Dar es Salaam nga ne passport zammwe ziri mu visa so si ku ttaka lya Buganda kubanga bagenda kibagamba okikole ekyo kyo mukimanye. Ndi muzzukulu w'amazige muyenje mbusiro bino nze mbyogera yo siritagaba ssente nga talina kyabala mukitegedde bulungi naye mubyogeranga muli Nairobi ku Kenyatta International Airport oba Dar es Salaam nga ne passport zammwe ziri mu visa mubyogeranga muli mu birete mubyogeranga muli ku ttaka lya Buganda. Omutaka kijja wulidde ssebo sente teziggwayo eyakuzaala yafaanoonya ssente neyazaala jjajjawo neyafaanoonya ssente naawe okyazinoonya kati bumanga muli bangalo bunani ate mu nseene ekyukakyuka nga Buganda terina buyinza abataka mulina okubeera nga mukola muli practical muve mu kubeera bangalo bunani mulina abaana mulina family obuweereza bw'okukulembera ekika bubeera buweereza bwa nsikira bwa musaayi gwo si mulimu. That is not an occupation, no. Okubeera omukulu w'ekika si mulimu buweereza mumpulidde bajjajjaffe okulya ekika mu Buganda si mulimu kubanga togukolera bbaluwa yakusaba mulimu. Njagala ndagayo jjajjaffe w'ekika ayina ebbaluwa eyasaba ng'ogenda kufuuka omukulu w'ekika. Njagala ndagayo application gye wakola when you are applying for a job of being a clan leader in Buganda and they produce the appointment letter gye baabawa nga musayininga ne bobwadde omulimu okuddukanya ebika by'Abaganda okukulembera bazzukulu bammwe teriyo. Kati engeri okukulembera abazzukulu bammwe gwe gutali mulimu bajjajjaffe mugende munoonye emirimu mukole obuweereza mba temubusobola mubulekeewo kubanga tukimanyi enkola ya Museveni bwetyo bweri awo tuvuddewo tetugenda sigenda kwongera kwa video kalala njala tugende tulage ensinga bwetambula. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukuluma kutu n'okutegeeza nti wetwogerera essaawa zino embuga ey'ekiranga bwe nagikutegeeza abatamanya ngamba Mayiga n'akabinja ke wetwogerera bamaze bagitunzeeko ekitundu ekisinga obunene ettengetenge ddene era bagenda teekawo ssundiro ly'amafuta nga ndowooza n'ebipayipu oba n'ebitanka ebinene byagenzeemu. Neera mu kkoera erimu nsaba okukubikira Ssaabasajja Kabaka oba okutegeeza nti gusinze ennyanja y'abajjajjaabo era ennyanja gye wasikira eri mu ndeeba eri mu mbeera mbi era eyungula ezziga nga kino kiswaza n'okuswaza giyita ennyanja ya Kabaka. Simanyi ssaawa zino wajja oli mbadde nkusaba obubeko olubula ekigere ku kayanja kano ojja kuyungula ezziga bweti weefaanana. Bannaya akayanja kafuuse ekirala abe bano abatuuze baffe bajjajja baamu abakola kayanja ne bapeetero byebyo bye kanjiddemu katono. Bannaya akayanja kafuuse ekirala abe bano abatuuze baffe bajjajja baamu abakola kayanja ne bapeetero byebyo bye gusinze Ssaabasajja Kabaka okuba nti ennyanja y'abajjajjaabo wetwogerera ndowooza bwe babulamu osigazzaako ebitundu 3 ku buli 100 ebitundu 7 emaze okutokomoka okwonooneka so nga ate ennyanja eyo Ssekabaka baagikozesanga ekifo ekyokulabirako mu ntambula zaabwe okweyunanga okutambula amangu ogenda ku nnyanja Nalubaale weppo n'okuwummulirako naye wetwogerera ennyanja eno esanziddwawo
ng'amaaso gaayo amabeere gaayo n'emimwa gyayo wepo n'ebigere yali ebisa yonna kuzimbiddwako amafakitole amakalina na buli kimu mukoka nga bw'ava yonna okwetoolola Lubaga bw'ayingira akayanja kano konna n'akasaanyaawo bwe bulamu bwa muntu esigaddeko ebitundu 3 ku buli 100 okusaanyizibwawo kubanga yonna gye yali essiza n'ensula ezaali zigiwa amazzi zonna zasaanyizibwawo naye ng'omulimu guno abasajja batudde emmenga abafutubbadde ku Bwakabaka ekintu kino bakinamu mukono gw'amaanyi nga basaanya buli kimu ekikwata ku nnono n'obuwangwa Butera Ssaabasajja Kabaka asobola okuloopera nti omu ku baana b'abannyoko ayitibwa Saava gwensiba nkuloopera lunye ng'ono yakwasaganya butyo okuuma olubiri olw'emmengo olwa Ssekabaka Muteesa nti ono mutabani w'abannyoko agufudde mugano ogw'okuba nti emiti gyonna egy'ennono n'emiti gyonna egirongoosa empewo mu lubiri olw'emmengo gyonna egisinga obungi agisaanyizaawo ng'agisalamu enku zaatwala mu masomero ge wepo n'okuguza abo abayiisa emigaati naye nkusaba otuma abantu batandike okulambula olubiri bakuwa ekifaananyi kikadde emiti egyali mu lubiri nakati emiti egirimu kubanga onna yeefuddemmo mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi naddala obusangibwa mu lubiri emmengo olw'ensonga nti amanyi teri amukuba mukono ye mukuumi ali mu lubiri olwo ng'era bw'omanyi tugenze mu maaso era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuwaabira n'okukuluma kuto okutegeeza nti omusajja omuyindi muzungu nga bwe nakulaga Sande ewedde bwali mu kwonoona ennyanja Nalubaale ng'aluubirira butya bw'atuuka ku kazinga akamu akaliraanye awo Munyonyo ono akyagenda mu maaso era n'okwonoona ebifo by'obuwangwa n'ennono ebiriraanye ewantu awo ng'ayiwa okusenda ettaka okutuuka kazinga nga bwe nabakannyonnyola era naye akyagenda mu maaso okwonoona buli kimu nga bwe kiri awo nno bwe tugenda okuva tugende ku information endala ebigambo omukulembeze byayogedde bino njala bibaddiramu mulyoke mbiwulize bulungi nnyo kubanga tetwetaaga abantu beebuzaabuza nga bafuka banaaba ng'ate ensonga baziwulira bulungi nnyo ebigambo bino yabyogedde atya yabyogedde bw'ati yasoose kulaama yasoose kukola ki yasoose kulaama mpemu dakiika emu yokka mala okunoonya ano entambi zange mmanyi nsooka zitereka yasoose kulaama buti bwe yalaamye era ndowooza nga mbatwala mu katunnomba kano oba mu kanyomero kano mu Buganda abantu aboogera ensonga za Buganda bali abantu babiri kati kuliko muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu ne musajja mukulu Honorable Lutamaguzi ku baana bannambire bazzukulu bannabbi bonna bali mu Buganda basigadde bonna beesuulire gwa Naggamba naye njagala mulize ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bino byabadde ayogera tubiwe obudde tubuwulirize mba na information eddako kuno yabadde alaama okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze saawa zino ze ng'omuntu ate bino mbyogera ku lwange manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala nyina abaana bato njagala ebbalabako nga bafumbirwa nga bawasa njagala ebbalabako nga batikirwa naye kati ebyo tebinkwata
tosobola kufufukaza abantu lubeerera ebyokulabirako muze mubiraba Gaddafi yalowooza agenda bafuka lubeerera Mobutu yalowooza agenda bafuka lubeerera Bongo bamuggyeko wiiki ewedde ye ne famire ye balowooza nti bagenda fuga abantu b'e Gaboni lubeerera Museveni ne banno akaseera kammwe kalabika nga katuuse njagala okutegeeza Museveni ne bayekera banno, and let me say this in English so that everybody understands me. Mulidde bulungi nnyo. Ebigambo ebyo byogedde oluvannyuma lw'okusumikibwa omu ku basajja bakulu era abali mu nteekateeka y'emu be baali balowooza nti omusajja mutamanya ngamba Yoseri gwe baawa obuyinza bwaffe nti ayinza okuba azza obwakabaka naye ate omusajja yabeefuulira. Ebigambo bino yabyogedde ng'amaze okusumikibwa, kye bayita okusumikibwa mukimanyi? Lwe lubugo lwamambazizibwa ne bumukwasa effumu n'engabo n'alyoka akyuka mu mbeera. Oyo gwe bayita Omuganda omutuufu. Bw'osanga Omuganda yenna ng'ananaagira ng'ayogera ebigambo ku lw'abajjajja ne bajjajja abattibwa mu ntalo ng'obakyusa obuyinza, oyo si Muganda, tandika okunoonya Obuganda bwe buli ludda wankiddamu. Bw'osanga Omuganda yenna ng'ayogera ku nsonga za Buganda ng'ananaagira, tandika okunoonyereza ku buvo bwe n'obuddo obutuufu kikyali. Kambongera akatambi akala mulyoke mutegere nti omusajja abadde avudde mu mbeera. Kaako okubebuuzako ani yatuloga Abaganda baakuno bwabawo eyatuloga olunaku lwaleero eddogo eryo ligenda kufuuka. Olunaku lwaleero saze wano kola campaign. Olunaku lwaleero saze wano basaba bululu kuba mwana ondadda mwapadde bululu era njogera nammwe nga pulezidenti wa Uganda omujjuku kiddamu njogera nammwe nga pulezidenti wa Uganda eyalondebwa abantu. Museveni nga bwe yawamba obuyinza mu 86 bwe yawambye obuyinza mu 2021. Ensonga endese wano bannange tetuze basaba bululu, zize kubasisimula, zize kubazuukusa, zize kukaatiriza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yasembayo bbawa nti temubongoota. Zize bazuukusa, zize kola ki? Zize bazuukusa. Uganda zuukuka bambi, zuukuka bambi. Gamba muno zuukuka, gamba muno zuukuka, gamba muno zuukuka. Baganda bange ekiseera kituuse. Ffe ng'omugigi tukole kye tulina okukola. Kiri mu byafaayo nti Abaganda baakuno muli bantu bambavu, mulina courage, mulina obuvumu, ate mulina n'ekisa kya nnaku ky'abantu betukoledde ekisa ate basalayo ekisa kyaffe, banyumya ekisa kyaffe ne bakifuula obunafu. Mbasaba olunaku lwaleero ekyo kikome. Mbasaba nammwe munyigeeko kuba atanyiga abeera mu ki? Atanyiga abeera mu ki? Ekiseera kituuse Baganda bange. Tukulemberemu nga bwe twakulemberamu okuleeta Museveni, tukulemberemu Museveni ne bayekera banne batuviire tubeere mu nsi yaffe nga tweyagaliramu. Kukyanga batuwamba ensi yaffe bagifuula yakutuuka musaayi. Uganda yafuuka ekisekererwa mu mawanga ageetoolodde ensi yonna. Uganda yafuuka ekyanyinyolwa basebo ne bannyabo, ate nammwe mukimanyi emisolo gye babigika abantu naye nga tetulaba kyegikola kuba amalwaliro gaffe gongera kuvunda n'amasomero gaffe n'enguudo byongera kwonooneka. Gavumenti ya Museveni bakanya kugamba nti munyweze emisipi gyammwe, bo emisipi gyabwe nga bagaziya migaziye. Abantu baffe bali mu kubonaabona mu
bwavu naye nga bo bali mu kuzimba zikalina eziringa ziwoteri bali mu kweyagalira misolo gyaffe bali mu kukuza zi birthday olunaku lwaleero Museveni akozesa biliyoni ne biliyoni ng'akuza birthday bw'aba takuza ye y'emyaka 80 n'omusobyo akuza ya kitabani kye kino ekigwagwagwago okujjako nga obuganda bubusiiwuufu ng'essefuliya efumba kasooli n'oba ng'oli muganda ng'olimu empeka emera ku mbeera egenda mu maaso bw'oba ng'oli munyolo ku mbeera egenda mu maaso bw'oba ng'oli musoga ku mbeera egenda mu maaso bw'oba ng'oli mutoolo ligino ku mbeera egenda mu maaso bw'oba ng'oli munyankolo ligino ku mbeera egenda mu maaso
wandibadde osituka n'ositusenga byongo budde bukyali. Abasajja bano bajja ne batuokwekamu ne beefuula kye batali ne batandika otulya ne batusekenya mpola okutuuka we batuuse. Batandise twawulamu mu mawanga nti gwe tosobola kufuna kino, gwe toli kino, gwe toli kiri. Ekyo kikyamu era tukivumirira. N'okwagala okutandika okusaanyawo amawanga agamu bo babeerewo, ekyo nakyo kikyamu. Njala kubajjukiza mwenna bannayuganda, ku basajja n'abakazi abawere akakadde akafiira eruweero, tekwali musajja Munyarwanda wa kabano ka Museveni. Bonna baali basajja Baganda, basajja Basoga, basajja Banyolo, basajja Batoolo, basajja Banyankolo. Ligino temwali mu Munyarwanda wa Museveni. Nababuuzizza Janet atubulira omuntu gwe yafiira mu lutalo taliyo. Nabuuzizza Museveni atubulira omuntu gwe yafiira mu lutalo taliyo. Kahindo tafiira atubulira omuntu gwe yafiira mu lutalo taliyo. Salimu Salo atubulira omuntu gwe yafiira mu lutalo taliyo. Mwe kiki ekibalowoozesa nti mulina obuyinza ku ttaka ly'abajjajjaffe okutandika okucunya okusaanya buli kimu kye mwasangawo mu kisaanye mubeerewo, kubanga mulina ensimbi, mulina emmundu. Omukyala gwe bayita Dana Atwine, amannya gange nze Lumbuye. Tuli ku nsi kuno tukyamoga. Nkulayirira ku information gye nkulinako gye saagala kuyisa ku social media kuno. Saba nnyo empologoma ya Buganda ewangaale era ebeerewo ng'obuyinza bukyuka. Obujulizi bwenkulinako ku bikolobero by'okola n'ekikolobero kye wakula ku Ssaabasajja Kabaka ng'omuba eddagala effu ku kifaananyi ekyalabika. Dana Atwine ne bwona bwa mu Amerika ojja kusasula. Si kyalina muzannyo ku muntu yenna atalumirirwa ggwanga lya Uganda, atalumirirwa ggwanga lijasibuka. Si kyalina. Era wenzijja kubwenyibwa ekitabo nensaako omuntu nga postinze ebintu birimu simanyi diversion nga ngenda eri mu option nga nkwani friendinga nga nkublockinga. Nabagambye nakyusizza endowooza yange. Wenkusangira ng'osharinga ebintu bitakwatagana ku ggwanga, I unfriend you era I block you. Ku Facebook, ku Twitter, ku YouTube, ku TikTok kyenkola. Kubanga mwe temumanyi. Kambazanyira akatambika omusajja ono nabagamba dda abasajja bano tubamanyiko information nga mulooza tusaaga. Tamanyi nsibuko ye, tamanyi na buli kimu. Ngenda kabazanyira mu kawulire bulungi nnyo. Kubanga ne ku video mutasobola kufuna na gafe tufuna video zino mpola mpola. Ono yeeyita Salimu Sale naye mu myaka egyo yali ku Radio Uganda nga bamubuuza ebibuuzo. Ebibuuzo bye yadda mugenda biwulira. Njagala tukakwata empola. Mulyoke mutegerere bano abasajja balina ensonga lwaki batutta kubanga si baawo. Bakozesa abantu abalina amannya g'Ekiganda okusaanyawo Abaganda. Yensonga lwaki Mayiga avaayo n'atandika okukajjira kati yafunye omuze ogw'okwetega mu mawulire ng'ajja buli aleta abantu bakamera mubuuze ebibuuzo n'adda bibuuza n'addayo okujereegerera. Mukulu twali tulabe tuli wa kitalo nga bw'olowooza twali tulabe banene emirembe engalo. Bwe bw'otuula n'okajjira wenna n'osuula amagulu olinga ng'ekikere ekyota omusana ku makya. Mukulu tukulaba. Akatambi kano kakabazannyire. Mugenda kawulira bulungi nnyo. Mulyoke mutegere nti ekikutta obudde kirina obbuta. Mukawulire bulungi nnyo. Ono mukulu gwe bayita Salimu Sale mukagenda mu Luzungu ngenda kavunda mu Luganda. Mukawulire bulungi nnyo. Will center on the just released the parliamentary report on privatization, corruption in the country, the role of the military in politics, and any other fields in which Major General Salim Saleh has been active. Listeners are advised to ring telephone numbers 348-196 or 257-254. We shall receive questions after about 15 minutes. I am your presenter Samuel Mpimbaza Shaka, together with my co-presenter Samuel Mwanguzi. Major General Salim Saleh, welcome to the studios tonight. And I think we should start with the basics. First of all, what are your real names? Yeah, my real names are Kareb Akandwanao.
Where does Salim Saleh come into the picture? This was the nickname I got during the fight against Idi Amin. That is way back in 19... Bamubuuza akatambi kano kali wakati wa 1999 ku 2000. Akatambi kano kali wakati wa 1999 ku 2000 net nga tuyigira 2. Bamubuuza amanyago amatufu gwani. Yagamba amanyage ye Kalebu akandwa naho. Ne bamugamba ate lya Salimu Sale walijjawa. N'abagamba lya Salimu Sale yalifuna nga batandika okulwanisa omugenzi Idi Amin dada. Nemo mumanyinga Salimu Sale. Tugenda maso mpola mpola omanyinzi nabagamba tubaletera obujulizi ne mulaba. Muluke mutegera kyabana bakola constitution 1994 nga beba era bwe nsanga kina Uganda kyonna nga kisirika ebinyo kiri ku social media nga alinga agalooza nti bano baganda be. Si kyalina budde bwa mutugenda mpola. Muwulire bulungi nnyo. From 1976 to 1979. Major General Salim Saleh, where were you born and when? Mulira. They say I was born in Ntungamo on the 14th of January 1960. 1960, you must be about... Bamubuuziza Major Salim Saleh bakuzaala ludda wa? Yaddamu. They say I was born in Ntungamo. Bagamba bani yetamanyi bagamba they say I was born in Ntungamo. Kanka badire mulungi njera tugende empola mpola. Ono mutowani mutowa Yose ono musajja musumali bamuzalira ku coast ye Tanzania. Neyage they say omuntu baganti bagamba kitegeeza tamanyi ensibuko ye. Be bantu abatuletedde abasumali, abatuletedde aba Ethiopia, abajuze eggwanga balina buli kimu kati wulira nnyo bulungi nnyo. Kanka badire bulungi nnyo wano. Wulira. Yeah, my real name's Caleb Akandwano. Where does Salim Saleh come into the picture? This was the nickname I got during the fight against Idi Amin. That is way back in 19 when? From 1976 to 1979. Major General Salim Saleh, where were you born and when? They say I was born in Ntungamo on the 14th of January 1960. 1960, you must be about 38 years old. Some 4 or 5 years older than I am. Major General Salim Saleh, I want you to give us a rundown on your brief. After being born in Ntungamo, which school did you go to and when did you join the army? Well, I started schooling, I think, in Nshwere. This is near Wachitora. And then Rushere Primary, and then Mbarara Junior, then Kako Primary, and then Kako Secondary. Kako Secondary School, this is which year? I think it was 1976, I think. And of course you never completed your O-level as what has been going on. No, I didn't. I stopped in S1. Then what happened? Then I went... Bambuziza wasomera ludda wa. Nasoka nasula amaso era nga mukulu bwako nasula amaso bwati natandika okusoma amasomero. Namugamba tulina rekodizi wano nga twamalako senior 4 nagamba navamu nga ndi mu senior 1. Eno family ejjudde buli kika kya mufere na moyaye. Kati ono yafuga yalemeza mayige mengo era bafuga bwakabaka bwa Buganda bano bola bano kyagula byadda yogera kutugenda mu maaso mpola mpola. Holidays to visit my brother and I never came back. Who is this brother? People talk so much about your relationship with President Museveni. How exactly are you related? I'm his youngest brother. His youngest brother? That means same father, same mother. Yes. That's very good. Now, listeners... Bamubuziza. Who's your elder brother? Nagamba Museveni. Same father, same mother. Natula what? Yes. Kati ono Salim Saleh.
tayina linnya lya Kaguta ku kiwandiiko kye kyonna bali basodo Kaguta gye bali Toyota Kaguta gye bali nono Museveni yeetuma Kaguta gyali ono kumanya ge gonna tayina wonna linnya likwatagana na Kaguta kubanga ono musajja mu Somalia omuzalamba Somali Lero okuba nti bayaye erengera Facebook yatunula ngaddamu nabaji yatunula eri tatunudde mu kamera talina watu kubanga bana abasajja batuttidde abantu baffe nga tebalina nsibuko nabaji atunudde eri tugenda mu maaso mpola. We are hosting Major General Salim Saleh in this live talk show on News Hour on Radio Uganda. Major General Salim Saleh, you were a legendary name during the Bush days. What are your memories of the Bush days and what induced you to join the struggle against Amin and Obote? Well, I think against Amin, I was told that he's a bad guy. And at that time, I was too young to understand the difference. At that time, he was told, yagambibwa nti Idi Amin dada musajja mubi nnyo. Yagambibwa nga ye talina proof nti Amin mubi. Yagambibwa ani yamugamba. Tugenda maaso mpola mpola mulyoke mukakasaba n'abasajja ate eno na information jeri mu archive bana abasajja bajja kusibibwa nga nabo gisimufungize tugenze maaso. But when I read books about the dictators, I thought I should join other struggles in fighting. Yes, Major General Salim Saleh in 1986, I think you were promoted to the rank of Major General. When you came out of the bush, that was your first rank and it's still your rank up to now. Why do you think so? And why did you leave the service in 1989? Well, for being a Major General for these years is not my problem. That depends on my bosses. And so I don't think I can answer that. Well, what do you think as a person were your exploits in the bush to merit the rank of Major General? No, I don't think, it's very difficult for me to say that I'm the only one who was fighting. But it's because we had very good strategies, we had a very good political program, we had very good military plans. All of us were successful, not me as an individual. But you are one of the Major Generals, of course. Yeah, I happened to be the commander. Now, Major General Salim Saleh, after those years in the army, that successful stint in the army, you all of a sudden became a very household name in the economic sphere of the country. Where exactly, Major General Salim Saleh, did you generate this money that, threw you into business and you became one of the big names that are talked over, not only in Uganda, but even in the region? Well, when I was retired from active service, when I was put on Katebe, that is, I had to do something. Yeah, and I was very young. I had a lot of contacts. People say I use a lot of influence, but in my opinion, I use my goodwill. So different contacts and things started shaping up. Not until I think I started doing business in 1990, but I think I started catching up with the big monies in 1991, 92 there. What was the magic behind this? Thinking and planning. What exactly do you do in thinking and planning that quite a number of Ugandans don't do? I don't know really. Bamubuuza wava maye mukasera katono otandika okufuna sente empya nekadde wazijjawa n'agamba nayina contacts nyingi nayina emikwano bwe navaamu nentandika okukola business ne bamubuuza watandika okukola business n'essente zino zonna wazikwasaga n'agamba yakozesa okulowooza thinking and planning. Yakozesa okulowooza n'okweteekerateekera we yajja ssente kati njala kubuuza mufere gwe gye nakanda nako gw'olowooza mu Uganda gw'olowooza wekka oba gw'alina pulaani wekka nti gwe ssente zino capital mujja mu kulowooza?
kankabaddize wano bambuuza ssente ozijjanaga nti ye yakozesa kulowooza n'okuteekateeka bintu biri byakozesa logic okufuna ssente tugenda mpola mpola kankabaddize katono nnyo wano. Not until I think I started doing business in 1990, but I think I started catching up with the big monies in 1991, 92 there. What was the magic behind this? Thinking and planning. No kuteekateeka. What exactly do you do in thinking and planning that quite a number of Ugandans don't do? I don't know. Endowooza byanjawulo nnyo n'okuteekateeka okusinga ku bannayuganda abalaga naye tamanyi. And make contact with different people. And I put the act together. Listeners, you are tuned to Radio Uganda News Hour. I'm now joined once again by my co-presenter Samuel Pimbaza Shaka to take the Major General from there. Thanks very much indeed, Mr. Mwambuzi, and we shall continue the program. As I told you earlier on, we shall entertain questions after about 15 minutes. Now, Major General Salim Saleh, how many businesses do you have in Uganda? I don't know really, because some of them I own alone, others I own with other people. So say, I don't know really how many I have. I can't tell you now. Not even approximately. There are quite many because I'm. Bamubuuza eno 1999 2000 mbuuza oyina business mmeka mu Uganda n'agamba sizimanyi muwedo nezino embwa tugenda maaso oŋŋambo bwe tuba nga tuli mu kooti nga bakubuuza ekibuuzo bano baba bamusibye edda nga n'omulamuzi talinda kukola simyagenda kubuuza jjule ono baba bamusibye edda nga n'ebisumbu babiwadde eddogoonya tugenze wulira. Sometimes disorganized, I tend to touch on many things. Yes, what do you mean by many? Could they be about 20, 30, 100? I think I was seeing the list, I think they are about 15 to 20 there. That's why actually I think now I have decided to sell all of them, create one entity that will be directed into production. What is this entity you want to create? It's an organization. Called Divinity Union Limited, and if I will be able to sell these things, I'll put all this money into this organization and manage a single entity instead of the 20, 30 units, which are sometimes not profitable. How many businesses do you have outside the country? None, except shares on the Vancouver Stock Exchange. And what is that? These are. Bamubuuza oyina business mmeka eweru w'eggwanga n'agamba nani okujjako ayina shares mu Vancouver Stock Exchange. Vancouver Stock Exchange kati jukira entwogera ku 1999 ku 2000 bakutte ssente z'eggwanga ole batandise zikola bino ebyekisiru abamanyi Stock Exchange abali kuno be bantu bazanyisa ssente mu kugula emigabo n'okuzanyisa ssente mu business ezakagwira waawo 1999 2000 bali mu ssente z'eggwanga bali mu kuzizanyisa tamanyi business mekazi alina tugenze mu maaso. Shares belonging to Banff Resources, the company that is planning to exploit Kirembe mines. What is the total worth of your businesses? I haven't yet calculated that. You don't know how much you are worth, for instance? In assets or in cash? In terms of cash. Cash? And of course, assets are valued. Cash, I think I'm overdrawn. But assets, I don't know. I don't have the value yet. In terms of cash, I'm overdrawn in a few banks. Including Greenland? Yes, including Greenland. Choka. Onemo kubatwala Greenland ne Uganda Cooperative Bank UCB ne bagitwala era tebakuta kati essaawa zino bebeetadde mu lusuubo lw'okusula Ssaabasajja Kabaka n'okutwala ettaka lya Buganda lyonna kubanga yagamba balina okwocupayinga byonna kati mulina kye mutamanyi nabagamba nti abasajja bano
buli kintu kyonna ekya Buganda nga wasaanye bamukwasa ebyapa ku kifaananyi kino kansubire nti saakijjaamu Mukama nnyambo mayemba nayo nina okuderiitinga kansubire nti saakijjaamu mpe yakadakiika kamu nyinza okuba nakijjamu kikino bino byonna ng'ebaali mukwasa byonna ebyapa ebyo byonna ng'ebaali mukwasa awo mukubimukwasa kiringa emmotoka n'ogiteekamu zino emmotoka za mani n'ogiteekamu neutral n'oteekamu reverse ne drive ono bwe bamukwasa ebyapa olwajjako kamera baatandika kuddayo okutunda buli kimu na kimu nga bakiguza mu 7 ne Sale Musale ne Janet byonna ebyapa byonna ne badde ne babitundayo kyovula nabasomera ebibagagga bya Buganda byonna bisinga obungi byonna nga ate Sale Musale ya 2007 kijja kitya kati ettaka lye Nakaseke Luweero Kapeeka bonna batuuze babajjako dda ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lyabwe ne numbers obunene bw'ettaka bwe balina era nayagala dditwala ali mu Northern Uganda akuŋŋaanya ettaka lyayo nayagala dditwala ennyanja Victoria yonna bagitwala amataka gonna ag'enkizo aga Buganda bagatwala kati mubadde temuna kye mutamanyi mubadde mukimanyi nti n'amasiro g'abassekabaka ekasubi gennyini ago nago ettaka erisinga obungi lyatundibwa nakuba bakyatya okulitwala nga bagagula mu shares nga nono omwami kwali Lwakana Lugunda ono kennyini amaama Mbabazi amasiro g'abassekabaka ag'ekasubi olubiri olwafu lw'Emmengo Bulange wano bw'obulanga olubiri lw'Emmengo luno bana basajja bennyini baalutwala dda batya buti kulumenya kubanga tukyabataddeko envumbo n'okubateekako pressure amatako kuli ag'amasaza kati Kirangi bageyo bagimaze Kyaddondo yo bagitwala bagenze Mityana mwategereri bagizimbye era nabategeezezza n'oyo muvubuka ali mu kwekyanga ng'afukaana abo chairman wa Mityana LC5 Munyalonda Bakabaka Mugisha y'omu ku baasayininga ettaka lya Buganda ne baliwaayo y'ensonga lwaki akolagana ne Mayiga essaawa zali mu kwebuzaabuza ng'afukaana aba ng'ate tukimanyi bulungi nnyo Mugisha Omunyalonda wa Kabaka ali e Mityana nkumanyi oli Muhoozi Project 1 okolera Mpuuga okolera Mayiga y'ensonga lwaki mwawayo ettaka ly'essaza ly'e Mityana bazimbeko amalwaliro nenga amalwaliro ga Janet ng'ayita mu Mutaasa Kafeero ekyo nkimanyi bulungi bwe nakwogeddeko nti gwomu ku bantu abazoganya plani ez'Obwakabaka n'okuzoganya omukulu Honorable Zaake Butebi wagambye ti Lumbuye waliwo bamusasula okujja okunnwanyisa mukulu Munyalonda Kabaka Mugisha Patrick jala soka kubuuza gowaddira mbegere bamuyita Luzige nakuba Luzige ne mu exposinga bannamityana ne bamujjamu obwesige ne bakuwa entebe eyo oyagala kuŋŋamba Mugisha Patrick chairman wa Mityana district wamala kunsasula okukuba Luzige nkubuuza wamala kunsasula okukuba Luzige anti ogenda nti bansasudde nti nkulwanyisa sikulwanyisa one oli against Buganda webuzabuza ng'afukaana aba ng'oli mu system ya Muhoozi Project oli mu system ya Mayiga esaanyawo Buganda gwe chairman wa district wadde okuteekawo protest mu kutwala ettaka lya Buganda ery'essaza ly'e Mityana wagaana kubanga mwalya ssente ntegeezeddwako nti olwedde miliyoni 10 zayingidde dde Mityana zitandise okuzoganya obukulembeze nga batandikira kwani ku Honorable Zaake famire ye n'abasajja ba Kabaka bonna bakyakirimu empekemera mukulu Mugisha Patrick nakuba Luzige eyali practical than you Luzige yali akola n'okusinga ggwe temwagala bogerako bannabyabufuzi abayaayi ebintu byommanyi bingi lwakuba nti mbadde nkusiriikiridde
nze ndinzalo emityana tujja kukulukuta mulidde mu Buganda olukwe nga mukozesema mayiga okusanyawo Buganda njagala oveewo wakane nti kanso yo nga mwali otudde simwe mwayisa resolution eyawayo ettaka lya Buganda eri embuga ya Buganda eri ebusimbi nti sigo mwali waayo ne muliwa mwasoka diguza Kiyimba Freeman mukwano gwa mayiga bwe malo bakuba Kiyimba Freeman ne kimulemerera n'ali kali transferina emyaka 10 n'ali kwasa musajja mukulu Mutasa Kafero kulwa Janet Museveni era kati muli mu kuzimba malwalyo ekyo bado tukimanyi ntegezeddwa konti milioni 10 zaingidde Masaka emityana muli mu kweteekateeka okuba zaake musule wansi kubanga ye stronghold elemeseze ebintu byonna mu bintu by'emityana obutavaawo buli kimu kirina n'essaagala kuswaza genda mpola wabadde ku mukolo ogumu n'oyogera ebigambo bino njagala abantu bawulire ebigambo bino ate genda mpola kubanga nina bingi byemmanyi ku ggwe era njagala ogenda empola bw'obanga ogenda kulwanyisa nkyukakyuka nga weyita nti luwa national platform muganda agenda mpola bino ebigambo byogedde wabadde ku mukolo kuba ennaku zino tova ku mikolo linga soda wayogedde bwot Kubira bituufu ngera kwesimawo omubaka wa parliament owandikyana mu stand muzikize mbabule lwaki nzija waliwo ebintu bibiri omubaka wa parliament abamubaka wa parliament ayawukana n'omukunzi w'ekibiina omubaka wa parliament agenda mu parliament n'ayanja ensonga parliament siringi bakulayo bikonde sebo ombaka wa parliament abera mbaka wa parliament ayanje ensonga you are right ekikuleta mu parliament kwanja biteeso so se kufunyira bikonde automatically ogamba zaake yali alwana okulaba nga parliament bagifula togero abakuwadde sente kuliko mayiga kuliko mpuuga n'akabinja kamwe oyagala kwesimba omityana sibwe kiri wali zaake sibwe kiri kati mukulu njala kubuuza banza la mityana nzalibwa Kiwambya Ttanda emityana mu katale nina mu famire emityana mu kikubo nina mu famire nina ekimuli famire nina eggulwe famire nina eggombe famire nina buli wamu famire mityana buli kimu kimanye kiri mityana watuula n'abatamanya ngamba ne mutunda ettaka ly'embuga kati abalwanyisa Obuganda bennyini bebakutaddemu ssente ojjolwanyisa muzzukulu wa Buganda nga weefuula mbu kubanga omumanyi oli mwogezi Yesu oli mwogezi naye bukyanga luzige tumubba n'ava mu ofiisi eyo n'omudira mu bigere njagala oleete project emu gye wakakola mityana nga n'oluguudo oluva ekiyinda mityana okuva waggulu wali ku nkulu ng'okukkira emityana wali mu wennyini mu ssenta lulimu ebinnyamba luzige waluyeka bwe luli njagala oleeteyo project 5 eziri practical z'okoze emityana mu myaka gy'omaze egyo gy'otannamala nako mukulu bwe bakutenda okudduka toyitawo osula oba opangisa omeza amalanga obudde buki information ina nyingi nnyo ku ggwe n'essaagala kutuuka enjegadde kkulabula bulabuzi akabinja ka promoting okuteekamu ssente kabinja kalwanyisa Buganda nze kasita olumba Kyagulanyi n'olumba Bwakabaka bwa Buganda mba ngenda kulisaamu eggaali by all means kati gwe oyinza okulowooza nti ojja kuba mu parliament nze ngamba oyinza obutas era gwoba oli mugezi political career yeegenze nakuba luzigo musuula n'agwa wansi nga tulowooza tuleese omuntu alimu entegeera naye ate oli mufu nnyo akabinja kakutaddemu ssente era mwadde mugenda eriwere mwasose mu meeting gye mwabaddemu manzi rekodi zange nzirina wano kankulage meeting gye mwabaddemu siegwa mu kikofiira
meeting bye badde mu bisomera abantu ye gwa Mugisha mwade mu meeting ono Hildaman nempuga nga bukwali mwade mu meeting je mwasosemu nga temundagenda luweero bimwateseza information egi era bino njagala president abiwulire n'abasajja bakabaka bali ku trail buno baka bwadde bugenda eri omukulu president n'omukulu Zake Francis Mutebi busoma buti eri Honorable Zake Francis Mutebi n'omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga za mukulu ono Mugisha Patrick togeza n'ozitwalanga entono ababadde luweero nga balinze president naye nga bw'obalaba abali mu lukiiko olwo lubadde batuuzizza mwaddemu Abedi Bwanika Mpuga Mathias Hildamani babadde mu kafubo ak'enjawulo nga baliko ebigambo by'oboogera ng'era bali mu lukwe olw'amaanyi nga bateesa ku presidenti Wayuswa Mufumbiro Joel Ssenyonyi n'abalala ng'abalabe baabwe nga ne president kennyini kwali ne baŋŋamba abantu bentegeezezza mubeere beegendereza ebirala bijja bingi nnyo naye mwenyweze kubanga abantu bano balabe bankyukakyuka era balabe baabo abatunuzza omudumu eri Yoseeri ne famire ye ate nga tukimanyi bulungi nnyo abasajja badde mu meeting eno be bamu ku nkwezenge ezitayagala Kyagulanyi ate nga enkungana bazituuza kiro na misana kitegedde bulungi kati yogera mpola Mugisha buli kimu nkirina ate njala kujjukiza nze 6 kibenga sinna kikene yanduso Mugisha toli mutuuze wa Mityana mugundiivu bwe ngamba omuvubuka omugundiivu omutuuze omugundiivu era simanyi amateeka g'ebyokulonda gajja kukyuka nga gavumenti emaze okukyuka kye bayita omutuuze omugundiivu batoyinayo basimatto oyo badde emizigo egiwera ebiri mu osula toteekeddwa kwesimba mu kitundu ekyo Mugisha oli mutuuze omugundiivu owa Mityana eyo saagala gendayo ne bwe nziramu n'empulira mu nsosezi zange ez'enjawulo ng'ozzemu okufulumya ekintu kyonna ky'oyogera ku Zaake ky'oyogera ku Kyagulanyi nja kujja nteeka nja kujja nkwanika wano ku social media ensi ejja kutya sikulwanyisa bula nkulabula genda mpola abakuwaga bye baagala ositula Kyagulanyi abakuwaga bakkoza kuba ne milioni 10 ntegeezeddwako nti zaatuuse dda mwagala kugulawo office dala bitundu bya Mityana mutandika okuzoganya obukulembeze obuliwo nga musala entotto kubamba abamanyi mwenna ekabanja kamakali mu Judith n'abakowa Nsegumire Kibedi n'abalaba Mpuuga kalulu kagubuka bweko nankamanyi so genda mpola mukulu Mugisha Patrick munyalonda akabaka chairman C5 Mityana wagambye nti bankozesa bansasula bwe nakuba Luziga chairman C5 nava mbukulembeze wansasula mmeka kyenkubuuziza toddanga mukwogera bigawo byotamanyi nze nkola ekigambo eki lumba Kyagulanyi lumba Bwakabaka nja kukulagirako bwereere ebisigadde saala kumanya genda mpola mukulu ndi bwe Mityana yo constituency mbanza nate mbanziika ojera tuko butalinya ku mukolo gonna Mityana nga maze okuduumira gwe musajja gwozo butalinya ku mukolo gonna Mityana kagube gwakubatiza ati muwoza social media tena influence osobola butaddamu kulinya ku mukolo gonna kagube gwakubatiza Mityana oyinza obutaddamu kulinya ku mukolo gwonna kuba mawalya mu Buganda olukwe n'otuula mu lukungaane mutunda ettaka lya Buganda n'oluguza Mutaasa Kafeero Luziga gwe twakuba nti musula nga tyasula kutunda ttaka eryo eyali wa NRM akabinja kamwereke kalibo Joyce baagala nako tukamanyi bulungi nnyo
nkubuuzizza luziga wa NRM gwe nakuba wansasula oliko yingire office eyo nedda kyekyo kukusana ba NRM n'abasanyawo Buganda era kye kyakutuza mu kanso n'oyisa resolution ettaka lya Buganda ne muguza Mutasa Kafeero oyinza obutaddamu nnalwadde okulinnya ku pate kebere ya birthday mu kimu kye bayita miti yanaze nkubuulira kuba nsobola okuwendulira kati ensi neekutegeera obeera ku mikolo n'oyogera manyi bingi naye genda mpola nga nfundikira abantu be South Africa mwenna kano kamwe njira bategeza abantu be South Africa mwenna Baganda bafabali South Africa mwagenda kunoonya nsimbi obutego bungi obuli South Africa nentegezeddwako nti Muhozi project eteekateeka okukola program nga yeefulamu egenda waliwo kye bagenda okukola okugatta bannayuganda abaliyo naye nga si kituufu mu kino kye bagenda okukola bagenda kulaba nga baleeta Muhozi project era nga bagenda kubanga ejja bagenda gifula simanyi convention of the Ugandans in South Africa Johannesburg 2023 unifying Ugandans in South Africa ejja tandika 18 pa 19 November registration ebisingawo mujja bitegeera nenga mwene jara bategeeza abantu b'enkyukakyuka n'abagala enkyukakyuka eno Muhozi project egezana erinye South Africa n'abagiri bonna mutandika obbanoonya bunono bwe bubaka bwenjagala obbazannyirako obulanja buleta ku lunaku olwokusatu nga nkomyewo omu ku bakulembeze aba national platform nga akondeminga ekikolwa eky'abannayuganda bamu abagenze ne mukima ensimbi zijja mu Muhozi project era nga zaabaweereddwa ne mutandika ozirito zisaasanye South Africa kino mukola kikyamu bubuno naye Kibombo odiyo zo zonna nziwuliriza bulungi zibadde nnyingi njagala ombuulireyo g'omwana omuganda omusiraamu abasajja abanalwanda obaagaza ki Kibombo abasajja abanalwanda abo Kigombo kyabaagaza ki wallahi abasajja abo bagenda kutwalako buli kyoyina bwe banaaba tebakitutte bajja kutta kubanga babikoze abakusinga babikoze bawava munno babikoze ba BMK olwaleero ebintu bya BMK biri mu Jim West Kibombo goloza gwe who are you gwe sigwe Mutebire sigwe Otafiire gwe Moses Kibombo we Masaka they will never love you naye oli ku ggwanga okulembera banno nobanga gokulembera abantu ofacilitating regime eri mu kutirimbula abantu ese bahaji BMK Bashek Muzata ngolaba oli musiraamu osala Bashek Muzata basengo balaba kasire gwanga babasengo balaba basi omwana wa Katumba ngolaba ezozo navita Kibomba basajja obagazaaki fete tuliwo wano kubeera mbukulembeze kukumira bannaffe ku ggwanga fete tuliwo kubeera mbukulembeze kukulembera bannaffe tubagambe nti eri gye tuva it is one of the most beautiful countries on the planet mujja tulwane tudde tulwanire ensi yaffe kubanga abagitwalako tubamanyi n'amannya nekakiriki tukamanyi mujja tugende tulwane that should be our role as leaders in the diaspora naye Kibombo oli mukunga abantu kubanga it is all about you we need to be honest tulina okuba n'amazima Kibombo tya Allah ddala Kibombo njagala ombuulire gw'omwana omuganda obeera otya ng'okulembera gurupu y'abantu gy'omanyi ey'abanalwanda Museveni and group etirimbudde abantu bamalawo gw'obeera otya nga kyopromotinga mu diaspora abaana b'Abaganda obalaba bali mu tishop batunda ddagala Ganda abaana b'Abaganda naawe b'omanyi b'osanga ba Mukasa baabano abaana b'Abaganda bali mu kuvuga bupiki buli lunaku accident zitta abaana abo kyokka oyagala bakolera convention egenda bakuumira ku ggwanga what makes you think nti our people should die on a foreign land as slaves why what makes you think that way where is humanity in everything that we do muganda wange omuntu yenna bw'obanga oli mukulembeze waliwo ebintu by'olina okulembeza olina okulembera abantu bong'ogamba mbanunudde ntya kyokka ekyewuunyisa nti erinnya ate Moses ly'olina liripresentinga kulibaratinga abantu Kibombo weekube mu mutima ogambe abantu bange njagala bakulembera ntya weesonyiwa abasajja abo abanalonda tolina kyogenda bafunamu Ichuli baamutta ng'olaba yali abakolera omulimu Ichuli gwe yali akolera abasajja abo Kibombo wali tosobola gukolako ya the half yali abapromoting on a daily najja n'atumalisinga
abantu abalwanira ensi yaffe bampa amasasi bamutta. Who are you? Who are you nga bawava muno bawaayo buli kimu mu lutalo? Muganda wange nkwegayiridde tulwanirira abantu baffe weesonyiwe ebibiina by'Abanalwanda weesonyiwe abasajja Kibombo. They will never love you. They are too tribalistic. Despite the fact that everybody has welcomed them, they are too tribalistic to accommodate you. Something personal about you. I've got nothing personal about you, Kibombo. What? The sinner change your gallons. I want to see a just society. I know we have the resources and the capacity to do them. Naye tulinawo obukulembeze obutalina kubaawo. Tulinawo abafuzi b'amatwale. Tulinawo dictator. Kibombo oyina kubeera emu ku bantu ku group ezikulembedde okulwanirira abantu baffe okwenunula. You must be part of that group. Goli weebuddu. Awo sigenda kusookawo video wedde. Obubaka buno njala bugende nga nfundikira. Wennanga omanyi nti oli munyolo oli gino. Weewala okukolagana n'abasajja batamanya ngamba bagwira mu ggwanga Uganda. Bw'omanyi nti oli munyankole nakabala oli gino. Weewale weesammule abasajja abo abaaka bano. Bw'omanyi nti oli musajja mukonjo oli gino. Weewale abasajja abaaka bano. Weewale group ya Museveni. Bw'omanyi nti oli mutoolo oli gino. Weewale group ya Museveni bajja kutusaanyaawo. Bw'omanyi nti oli munyakitalo oli gino. Weewale abasajja ba Museveni. Mwebale abasajja banyana bajja tusaanyaawo. Over mu northern Uganda, please avoid Museveni's family and his mafia group. These are not Ugandans. They just came to occupy our country, to cleanse and to kill the indigenous Ugandans so that they can occupy our land. They have no originality. Please, my brothers and sisters from the other part of Uganda, please wake up before it's too late. On the daily basis, there are so many friends of yours, your relatives, brothers and sisters. They are killed on a daily basis by Museveni's group because they want to take over the land of your grannies over there in the part of Uganda. People from the east, the Bagisu, the Basamia, the Basoga, please be assertive and be very careful. Distance yourself from Museveni's groups. They are good at bribing, intimidating, kidnapping and torture because that is their nature of living. They scare to be exposed. Their main mission is to occupy our nation, not to lead us. Because they have been in power almost for 37 years, but they have failed our nation. They have exploited our nation. We've gained nothing. We've ended up leaving our country, going looking for green pastures in other countries, where we are facing a lot of criticism and racism. We have a beautiful nation, rich in minerals, with great people. But we're here in the diaspora suffering because we are led by foreigners. We can't get peace in our country when we are led by foreigners. So we must come together. We chase away foreigners in our country. These people, they don't have originality. That's why the only solution they have is to kill whoever comes out to speak. Either they bribe you or they kill you from there and then. If they fail that, then they take you to torture chambers where they torture. And they kill you from there, they bury you from there and then. So we must come together to stop this kind of nonsense. It's high time. We are tired. Last message go to Baganda. You are the heart of this nation. Wake up and stand up. Stop pretending. And don't be used by the foreigners. Our grandees fought for that nation where we belong.
But we've been forced out of it because we have been discriminated. So please wake up before it's too late. Uganda is our country, and Uganda belongs to us. Don't be scared. Speak your mind. It is our constitutional right. For God and my country, stay blessed. Mukama bankomere. Tusekale ku Lwokusatu.